Kenzo lekera okuyisaamu abayimbi amaaso. Ekikuwaga kijja kukka. Kenzo otumanyidde nnyo. Kenzo toyinza kusinga sipapa kufuna sente. Kenzo simanyi black white, simanyi ani bright wine, simanyi ani ali luzira. Ne sipapa ali luzira. Baali bamaanyi abasajja. Naawe mu gavumenti ya Museveni omanyi toyogerwako, omanyi buli kimu kyaggwa. Nedda bukulinze mu kkoona erimu. Gana amaziga getukaabiye mu music wa Uganda ne mufuna sente nga muwaayo feesi zaffe n'amannya gaffe ne mufuna sente ne mumala ne muduula nti abo tebalina makulu. Gwe tyoboola kola buli kyoyagala kyonna, kuba otambulira mu Lukeze Bay, kuba oyina abakukuuma, bannasulu baabakuuma. Uno n'abasirikale babadde mu gavumenti ya Museveni nga babakuuma. Bw'atakubangako wadde atafulumyangako na ssasi, gwewepankira mu gavumenti ya Museveni, gwamanyi nti oli w'amaanyi. Bw'osula mu galagi tekikufuula mmotoka. Ebyo bye bigambo byange. Abayimbi ba Kadongo Kamu tebalina bigambo biwoomu eri Eddie Kenzo, president wa Federation, era nga ye senior presidential advisor on creatives. Munnange bagamba nti mu speech ye yabavoola n'aboogerera ebisongo. Wabula abamu bagamba nti abantu bano mbu they misinterpreted information ya Eddie Kenzo. Mbu tebaategeera Eddie Kenzo kye yali abagamba. Waliwo abayimbi banne abavuddeyo kumudefendinga, wabula abasajja bakulu bano muli ba Fred Sebata balabiddwako nga bayungula amaziga. Birungi si birungi, nze nja kubanga ngakuwa. Ate nno wali avuddeyo omulala ate okubanga abasekerera, oyo simanyi bwe banaamukwatako kye banaamukola. Muddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ene Makerere University kukyali kukya kyankya anti munnange munnakibiina kya NUP Kadonde Gracious yamaze okubanga amega Anna Tumukunde Miss Uganda mu kalulu akawedde ka Guild President. Twategeezeddwako nti omukyala Anna Tumukunde alina ebirooto ebiwanvu era nga ddala nti abala 2031 ajja kubanga contestinga nga woman member of parliament. Mbu Yes, breaking news. Tewakyali kulanga kulala. Gracious Kadondi awangudde ba Guild President we Makerere. Omwana oyo twamulabiddewo ffe, tubadde ku sayidi ye ne tuwugira ne tuvumwa. Abaana batuvumya abahana banvumye. Nenga nze nabagamba tewali ngeri yonna n'oba weekwese akadyozi ka yero n'okakweka tekabulamu. Bwakanga musana naye ka kiro tabulamu. Bwatyo Kadondi ate kasita yafunye endorsement ya President Bobi Wine yesterday. Eyo yabadde suwa mani ku Arsenal. Suwa. So congratulations abadde bali ku side ya Kadondi. Bakoze buli kimu kyonna. Bataddemu ssente. Bagezezzaako ebima byekyange. Basasudde ba propagandists batandika okutambuza amawulire ebyo bagatambuza emisana. Hana wangudde kuti. Nga wangula atya. Hana. No way. So mwenna abasomerako Makerere tukabaddemu. Makerere tukwatako tukabaddemu. Finally abayizi be Makerere mwebale kulonda. Mwebale kubeera vigilanti. Na kaseera bali bagala okukwatiramu ne mubagamba nedda tekijja soboka ne mwambukayo. Waki ebima bibadde bifudde mu kaseera kali. So mwebalire ddala. Kadondi obale butatu swaza. Kadondi tubadde kusaidiyo. Abana banvumye ku X ni banvuma wo ku TikTok ni banvuma, but the end has justified the means. The end has justified the means. Thank you so much abalonze mwena. Kadondi oye abakubye endondi nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munnange Tata Uteza bamwena mu 5 era ono ye avumye n'avumiramu n'ab'eŋŋanda nti oba oli awo tewandirekedde muvuko ono mwana okubanga amukuza
mwana wa buwala kubanga nti ebintu byatandise omukola ate nga abikolera ku live nti tebisaana weebuula ekitiibwa ky'omukyala ate omwana ono luli bakuze munnange biyinza ate okubanga bimubeera bibi nnyo kubanga bikolwa bya nsonyi. Dadi Alunege kwata peni n'olupapula. Vidiyo eno bw'omala ogiraba ogimpeera ekisassalala kya famire y'omukyala w'omugenzi gwe wazaalamu omwana oyo. Bw'omala okugibaweereza ogiweereza ababuyabuya basenga b'omwana oyo ne bajjajjaabe abaakuwa olukusa okukuza omwana omuwala omutawaalize ku live n'okulaba obwereere bwe okumumalako eddembe lye ng'omwana omuwala omuto. Maama w'omwana ono yabakola ki okutuuka okulekera omwana omusajja ebbujja erifaanana liti? Mbuuza mmwe baganda b'omugenzi abakyala basenga b'omwana ono muli mugamba ki ng'atuuse emyaka egitegeera nti kitaawe yamutawaazanga? Muli mugamba ki omwana ono? Omwana ono bw'alifuuka omusegenca kubanga ensonyi bazimuwambulula kati. Teri mwana kitaawe gwalabye bwereere abeera n'amagezi. Olusajja bwe luba lwagaana okuwasa omukazi mu maka asobole okukuza omwana ono ow'obuwala mu kitiibwa kye, mbuuza mmwe abooluganda basenga ne bajjajja b'omwana ono muligamba ki omwana ono nti nnyaabwe yabakola ki okutuuka okumuleka mu mikono gy'omusajja? Yamutawaaza, yamusangula, yamunaaza, yamwambaza pampa ku myaka gino. Omwana ono alinga atayina baganda ba maama we, tayina basenga na bajjajja. Muli mugamba ki omwana ono? Ate mbabuulira ebigambo bino vidiyo eno mujja jjejjusa emyaka 16 okuva kati. Teri mwana muwala alabibwa bwereere bwa alabibwa kitaawe bwereere n'abeera mu magezi. Omwana omuwala aswalira nnyo kitaawe okulaba obwereere naye bw'amala okutegeera nti buli kimu wakiraba muli mwagala okumwambaza engoye mu bukulu nga tekikyasoboka. Simanyi mugenzi kye yabakola ab'ekika kye yakola bajjajja ne basenga b'omwana ono okutuuka okuleka omwana ono ebbujje liti litawaazibwe liyonjebwe lirabibwe obwereere kitaawe bw'ali atuuke n'okutamiirira ku live alitawaaliza okwo. Kwatamu katono ntansaba yakutte nnyo ku bantu ne beebuuza omuvubuka ono byakola mu butuufu ebiswaza. Kyeva olaba n'avuddeyo n'agamba nti oba oli abasenga b'omwana bamunone bamutwale. Awo tuvuddewo afulufiga y'omu ku bantu abayongeddeko eddoboozi ku bantu abali mu kubanga beegayirira gavumenti ekkirize Alex Waiswa Mufumbiro ajje akube ku mukyala we. Mukkirize Waiswa Mufumbiro asobola okuziika ku mukyala we. Twava eri Mukama Katonda gye tulina okudda hinna lillahi wa hinna ilaihi raaji'uun. Ffenna tugenda kufa. Kibi nnyo bannaffe baba batusoosayo busoosi. Tunakuwalira wamu. Tewali ayagaliza munne kufoba kufa. Tubeera mu bulamu bw'ensi twajja tukaaba tuvaako tukaaba tubeera mu kulwanagana okubeerawo. That's life. Ate era end of life kubeera kufa, that is the climax of life. Naye mu byonna tunakuwalira wamu ne tusaba essiga eddamuzi Oweekitiibwa Ssaabalamuzi, tusaba Anthony Denicho Wakiwanuka, tusaba president w'eggwanga. Abantu abamu bagenda ne bajja ne bagamba lwaki osabira wano president, lwaki oyogerera wano? That is a freedom of speech. I have my freedom. His Excellency njogera naye naweereza dda bye naweereza, genocide namuweereza dda nga tusaba omukulu Waiswa akkirizibwe agende asobole okuwerekera ku mukyala we amukubeko eriisa evvannyuma. Waiswa si yali ku misango ennyo egy'amaanyi giri awo gimugamba ati yes we baba balina emisango nga bwegiri oba tegiriiwo naye si gye gyenkomeredde. Waliwo abatta abantu wano nga batta abantu babbye eggwanga ddamba, babbye gavumenti eggwanga lyonna lyonna balibbye balimazeewo. Ababbi bali mu ministries, bali mu position, babbi bakomezze eggwanga laffe lizze emabega. Ereetedde n'abantu abamu obutabana amadagala mu malwaliro, bateetedde abantu obutabana buyambi na bujjanjabi bwonna. Bakyayinaayina balala balina kyankwanzi bali mu kusomera badde babbe ebirala. That's why tuvaine twogera muzeeyi twogera naye yes naye tuvaayo n'ensi yonna era emanye. I'm a president's advisor, you know my work.
Muzeyi njogana ne mugamba nebwe siyogere gwandaba wanona bya kasajja omanyi bunjo bunonya wana amasanyalaze omanyi finzani na amasanyalaze wala trending center basi nayogera ku point emwogera naye yakala kafuntenta mababa ne bakabadde bakaitana subaina bumanya bunonya likes and views bufuru figure presence advisor basobola okuvayo nayogera ku TikTok nagamba president 7 ne muntu bamutwale mu public mu community bichi ate olofe ate olo abawabula mukwano omanyi banonda kuwabula ki Muzeyi mukulembeza wa gwanga lwaki avayo na wa speech mu public lwaki avayo na yogera mu public nga TV ze mutundemu ne cameras ekyo butamanya mu yugo wantegedde otya kyenjogedde nga tondabye ku social media. That's why nti mbagamba nnyo ekyo busirusiru ekiri waggulu obusirusiru kyekyo butamanya nti oli musiru mulwanisa nnyo mwejjemu obusiru kubanga bwemba soogedde wantegedde ddi nti njogedde gwe ngenda ku blockinga mugwagwagwagwa gwe oba yagala kulya ku bimere byambizi genda biri kyankwanzi sirina budde wabasirwana nabagamba nje nsasinza okublockinga nze sibeeguye wano esikolera likes na views sikolera trending lwakuba nti kinkakatako am different. First of all, si mundu ntanyuma okulaba. I'm beautiful. I'm so wonderful. That's why see common. Yefe bebogerako bakalala. Bebanze. Nina bera liringa empumu look at me. Look at my beauty. Look at me. Nina height. I'm so beautiful. Nina akazigo. I have natural color. I'm beautiful, so beautiful. Ninga kasana ko kumachako. Hakanyige nyingo. Yefe babogerako bakalala. Abantu bandi bassa. Era bakutumanga bakalala I'm here. Tota wananga. Baka I'm here. Come and take me. You get me? Na wenjogera bagazi nine mimwe emirungi. I have nice lips. Nina akazigo manyo olaba byagongo baredi nnyo nafuna accident era nasigala ndi mulungi nsimanyi nga busimanyizo omuntu nayima nkola kwa kola because went ngomanyo omuntu ali myaka jange nga mulungi nganze you can check your mother or your grandmother fe tuli bakazi bakuta tuli bawala tuli ba netwalemeraawo okumanya ndi mulungi sikula nkula si wavu wampanvu wasikaddi wanka ndiawo ninga kasana kabereberiye ndiawo ninga takaitali konkayana liberawo nga liringa kimererezi kiwomete kiwo nsasa na omuntu atanjagala gwomanyirwa kimuncha wanga ate munjagala nze ndi muzibu se walika ninga senyiga ninga bizibu nnumo okufa nyiza ate njagalwa kwegamba mbeerawo enkyoncha wenchirino njagala nonkowa no ate nondaba kati okumanya ndi muzibu am trending the best trending the topest trending center because oba newala awusigalo nga nyiga ku simu oba oli musengo obuli atoni yange because my voice is a very wonderful it's a different edobozi neri womerera lili awo saka kati wewunye gwe nyimbira mbuliri awulira ate kakati oba oli awo tonjagala bawo nga janeka neka video ngateka ko full figure banengo uli oyabika kyokko ine okumpulira oba tonjagala ngate muka bigenda maso ono ye avuddeyo nagamba nti yebazanya bana ba NRM nti mukaseera kano okubanga tebavuddeeyo ate okubanga bajaganya nti Alex Waisa Mufumbiro afiiridde nno waliyo abavuddeyo era waliwo benalabye nga bamuyita Semwando omunaku waliwo gwe nalabyeko ng'ajaguza nti era afudde talina kamulekedde naye njagala okwebaza abaana aba NRM nti mukyala wa Waiswa yafudde naye abaana tebavuddeyo okujaguza bwe baba nga gye bali batono nnyo ate abo bo si musaayi gwa NRM waliwo abaana nga bo bali awo just bagenda n'ebigenda naye omuntu ng'ayagala jjajja ayagala NRM tasobola kujaguza ng'omuntu afudde era abo mubasonyiwe naye Kigera ali eyo NUP kibawe ekyokuyiga nti mu bulamu bw'ensi eno si mmwe musalawo anaagenda okufa bantu bangi wano be mubise nti baafudde nga balamu wano juzi mwabika maama
mama Janet ne muganda afudde ng'akyali mulamu. Ebyembi Mukama Katonda omuzannyo n'agukyusa n'abawa ku saidi yammwe amaziga kati gali wammwe ky'osabira munno ate Mukama Katonda ayinza okkikyusa n'akiwaggwe. Tusaasira famire bambi ey'omugenzi ti Mukama Katonda abagumye. Nabagamba wano tetumanyi ddi lwe tugenda kufa ate si ffe tusalawo nti tugenda kufa ddi ate anaafa. Okay? Nabagamba nti politics is a game. Muzannyo buzannyo. Naye mukiteekenze personal nnyo tosobola n'okusabirira bambi omuntu afe. Ngamba gwe kigere ali eyo. Singa kati muntu wa NRM afudde singa internet ekutte mazina singa ku for you page temujjaako kifaananyi olaba mwesiba ne kubafudde ne mugamba nti abo baba sekurammwe. So mbeegayiridde muwenga respect abantu abafudde ne families zaabwe nga zifiiriddwa. Ku ssaawa eno muli mu maziga abaana bano ab'ekisinde ekya NRM bandibadde bajaguza naye atasobodde kukyogerako asirise. Do you understand? Waiswa Mukama Katonda akugumye ne family yo. Baana be NRM muyina emitima emirungi nga president waffe Judge. Nange tubadde tukyali awo era nga tukyeyongera okuba nga tugakutuusaako amawulire. Yes, ne zireeta Tamale Mirundi Junior ng'awanda muliro era yatabukidde abayimbi abo abakadongo kamu. Mbwe ssente zaabwe baazikola naye ne bazimisuzinga mbu baaziteekanga mu bamalaya na kunywa myenge tebalina investments ze baakola. Bamalaya na bakazi mwadda mu kunywa myenge na kugamba nti mwaliwo. Enseba Sands wire mukaabya wumula rest mudde wammwe go back mugende mulime temutukaabirira seje bikulu ne bikaaba kati retire isera chamwe ezenyimba ze mwakubanga mwalyako bye mwalya ebyasigalira byaba musayi muto bakenzo kati be baliko muumule sebatawumula goyagala kufira ku mulimo nga woliya bayala kufira ku mulimo nga woliya muumule esete mwazifuna ne muzonoona kati gwe kazibwe kapo sigo kyakera ku YouTube ku myaka gyo noziga YouTube kazibwe kapo nozunga YouTube hoze ngwande yadda kugambalola kale muswaza nemwe mwina bazukuru bamwe where these grandchildren of these people kati mwatandika kuzunga YouTube ku YouTube kazibwe kapo siya ku myaka gyo kyakera ku YouTube ne Salum muzukuru wo Salum ngoliawo ne muzukuru wo Salum kazibwe kapo sebata wire mukabya emyaka gye mulimu gya kuyenga ddagala kulima bijjawe bagenda kubaziika kutuuma mannya na kwabya balongo. Leave the music owamwe yaggwako dole yo mwana wange mama tuse ate n'amasanyalaze gagenze dole yo mwana wange mama ekute dole wo mwana yaggwako mamuli asooka muzeyi ne olaba nsirise buliddwa ne asajenziramu bonna bobalabalamu nyinza atya okuba mu boganza ekiseka ngeri ki tumbaavu ebyani akyabiwulira abaana bali kutema ensingo bali mu bebi jango nkwekule tuli wa Spice Dana sitoko mpya ndiku sitoko mpya bye tulimu kati seba takiriza litaya baga twala koze wavubye kati mwekaabya kenzo atuvume ate mwe abantu abakulu mujje w'entondo ebyo byamuze yitaddibwamu omukulu tasubya ebyo byaggwadda. Wabale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking. Esigadde butereva mawulire tujja kubanga tugakuwera, tujja kubanga tugakutuusaako nawoli wonna wosinzidde. Nkugamba kugamba nti gwe tuula butuuzi kalira nywera, buli kiwetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuwa era tujja kubanga tukutuusaako. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era nga bingi nnyo bye tulina okubanga tukutuusaako. Tuula butuuzi kalira nywera, awo we tuli.